omubaka wa parliament akiikirira bannaffe ab'e Kakuuto omukulu Geofrey Lutaaya director wa New Eagles akadde kano eyinza okuba naye erimbibwa bajjo naye twasobodde okuba ate nga twamufunyeeko ng'ali mu kutalaaga mu bitundu eby'eside z'eno e Masaka n'atunyumizaamu mu mboozi ze nga zisobodde okuba ate nga zitambula. Geofrey Lutaaya ne mukyala we basobodde okuba ate nga twabalabyeko ne tunyumyamu nabo mpolampola mu nteekateeka nga bwe yatambudde. Era Geofrey Lutaaya wano yategeezezza budde bonna alinayo concert gy'agenda okuba ate nga atuleetera mu November egenda kubeera gaggadde. Concert gaggadde egenda kutandika mu kibuga Kampala nenga mbudde buno mwali atalaaga ndowooza abantu b'erya ntonde mwamulabyeko era ng'akyali mu mpolampola. Omukulu Geofrey Lutaaya agamba nti endongo asobodde okuba ate ng'agikuba naye nga kyasookererako ddala abantu b'e Kakuuto bingi byabakoledde akadde kano era nga n'oluguudo we luli akadde kano lwateredde era eby'obusuubuzi bigenda maaso. Agamba byakoze Kakuuto bibino. Bwe nagenda e Kakuuto natuukira mu byabulamu n'ensooka ngula ambulance twali tulina obuzibu bw'abantu olw'okuba amakubo gaffe gaali mabi ate mu Kakuuto mu constituency yonna tetulinamu sikaani y'abakyala ng'abantu bafune abakyala balumwa embuto okuva mu distance empanvu booda nga tasobola gituulako ne bafiiranga eyo nenteekawo ambulance netandika okubakimangayo okubaleeta ku malwaliro naye ku ddwaliro eddala nenteekayo ambulance ey'okubiri benasookera mu byobulamu. Bwe naddakaawo twali tuli mu covid nesooka nga aba ku mmere paka June abakubiddwa omuzira nabo ne mbatwalira emmere. So nina ebintu bingi byenkoze kwe nagatta oluguudo lwa Kyapa Kasensero olwo kati lubawadde business nene bantu batambula kati buli omu asobola okutwala ekintu e Kasensero takyekwasa luguudo kuba ye ssente ey'okubiri mwe tufuna ssente mu constituency ng'ogyeko Mutukula border Kasensero landing site ey'okubiri mwe tufuna ssente. So tubadde tutambula bulungi. Ye mukulu oyo Geofrey Lutaaya ng'atubuulira ku byasobodde okuba ate ng'akolera abantu b'e Kasensero abantu b'e Kakuuto oluguudo lwatereera okuva ku Kyapa paka Kasensero ku mazzi bw'ategeeza nti enteekateeka yonna etambula bulungi era gw'ayagala okuba ate nga gy'oli oba ayagala okugendayo enteekateeka eyo. Era nasobodde okuba ate nga mubuuzaako teekateeka namulengeddeko baakayimbira ng'atubuulira ti baakayimbira tafaali ddene nnyo Geofrey Lutaaya okuba ate ng'ayimba. Agamba kituufu baakayimbira bamuyamba nnyo n'omukulu gwe bayita Tone Ssengo bamukwatirako nnyo ewataali bantu. Bakayimbira banyamba nnyo naddala mu ntandika yange abantu abamu bandaba luvannyuma bandi kaakayimba naye abanyamba yali kayimbira abo bwe mulaba abo n'omugenzi Tone Ssengo bampa emitwalo 10 egintwala mu studio n'omusajja ne tutuuka mu studio n'angamba nange studio nkuwadde kolera mu byoyagala byonna regardless of emitwalo 10 kayimbira gye mpadde era mbamanyi nti balina ettafaali ddene mu kutandika kwange. Geofrey Lutaaya wano no wategeereza nti waliwo concert ejja budde bonna era bagamba mwetegeke egenda kuba bweti. Nina concert ey'amaanyi mu November ku Serena ekirala nti concert entonotono nkola naye nina ey'amaanyi ejja okubeerawo mu December. Mukyala wange tali mu byabufuzi mukyala wange ali waka afumba ttooka alabirira abaana akola emirimu gye ayimba n'akuba embaga ze za buli kakedde naye mu parliament mwami yaliyo. Parliament muleka giroowoleza mu kufuna kati singa bagiroowoleza mu kufuna nze nandibadde siriiyo kuba ssente zenteeka zenkozesa zisinga zenfuna. So abantu abalowooza mu parliament okufuna balala ffe tulowooleza mu kukolera abantu so ate naffe waffe tulinaako aliyo akola bulungi. So owange ali waka naye ettooka alifumba bulungi maama ttooke ali awo ttooke lyo ndimanya alifumba basi. Ye mukulu Geofrey Lutaaya togeddeko ne Irene nga bali mu kutalaaga mu bitundu eby'e Masaka. Irene agamba ekirowoozo ky'okuyingira parliament wulira bw'agamba saagala kukyogera kati olw'ensonga sinnaba kukiteeka mu programs zange ekyo saagala kulimba nze sinakiteeka mu programs kati saagala nnyo okwogera kintu kye sinnateeka mu program.